Abaami mulekeraawo okusaba bakyala bammwe amazzi. Olunaku olwaleero njagala twogere ku nsonga eyo. Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba tugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. Olunaku olwaleero njagadde njogere ku nsonga eyo, abaami muyitiriza okusaba bakyala bammwe amazzi. Abaami kye njagala obbabuulira, oba mmwe abasajja oba bavubuka, buli w'ogamba omukyala oyo nti nga tolina mazzi, kwegamba omuleetera okufuna ebirowoozo eby'enjawulo. Kimuleetera okufuna ebirowoozo n'obwongo bukyuka, atandika okubeera nga buli kaseera abeera akweraliikirira, buli we mugenda mu kikolwa abeera agenda kukupula obwagazi. Ekintu ekyo ky'obeera omugambye kisobola omumalako ebbanga eriwera, kisobola n'omuleetera omubiri gwe okufa. Okusookera ddala kye njagala obbabuuliramu abaami, musooke mumanye nti abakyala bano baba n'amazzi ga mirundi emeka, era ku mazzi ago galiwo amazzi ag'omugaso galina okubeera nago agatuyamba nga tuli mu kikolwa ekyo. Kye mulina okusooka okumanya abaami, kye mbasaba mulekerawo okusaba abakyala bammwe amazzi, mubaleetera okubula obwagazi. Nga tonnaba kusaba mukyalawo mazzi, nkugambye sooka omanye nti omukyala alina amazzi ga mirundi emeka, mazzi ki ag'omugaso. Kye njagala obbabuulira abaami, njagala mukiwulize ekintu kino, omukyala wo amazzi g'alina okuba nago ag'omugaso agabayamba mu kikolwa ekyo kye mubeeramu, ge mazzi ago agabeera ganyumisa oba agabeera gaseereza ekintu, ge mazzi agabeera ag'omugaso. Buli w'obeera ng'oli ku mukyala wo n'omuyingira bulungi, n'ofuluma nga tofunye bulumi bwonna, nga tofunye buzibu bwonna ng'omuyingira nga bw'ofuluma, ago ge mazzi agabeera amalungi. Era ebiseera ebisinga abakyala ago gonna amazzi ago babeera nago. Naye mmwe abaami musaba bakyala bammwe amazzi agatagenda kukuyamba ku ekyo ky'oli mu kukola. Ky'oba olaba nti mbuuza nnyo abaami ne mubuuza nti amazzi agasammuka ogaagaza ki? Abaami kibabuuza nnyo nti amazzi agasammuka ogaagaza ki? Naye nga talina ansa gy'akuwa. Amazzi agasammuka tegalina mugaso gwonna, tegalina kye gagenda kukuyamba ggwe omwami. Amazzi agagenda okukuyamba ge mazzi ago agabeera gaseerera, agaseereza, agakuyamba okubeera nga buli lw'oyingira oyingira bulungi, n'ofuluma ng'ofuluma bulungi, kwegamba n'oba nga onyumirwa ekyo ky'oli mu kukola. Amazzi agabeera amalungi agalina okukuyamba ku nsonga eyo g'olina okusaba omukyala, geego amazzi agabeera gaseereza ekintu oba aganyumisa ekintu. Ago agabeera gakuyamba nga bw'oyingira oyingira bulungi, n'okufuluma n'ofuluma bulungi. Abakyala bafaayo nnyo nnyo nnyo, kuba abakyala banywa ebintu eby'enjawulo okusobola okufuna amazzi, naye amazzi ge bafuna geego agayamba ku nsonga eyo okunyumirwa, omwami obeere ng'onyumirwa, era ge mazzi ge bafuna. Oba mukitegeera, amazzi ago agabeera gamansuka ge mulaba mu bakazi ab'enjawulo, omukyala tagenda ganywera ddagala agafune nga mmwe mubeera musuubiramu abaami. Abaami abasinga agamba ne mukyala we nti nkusaba ofune amazzi ago agamansuka ganoonye. Omukyala gw'ogamba okuganoonya agenda ganoonyaawa? Kino kankibabuulire mu abaami, ekintu ekiyitibwa amazzi, mu abaami abasaba amazzi bireetedde bakyala bammwe okubeera nga bafuna obuzibu obw'amaanyi, olw'ensonga nti buli kye bamulagirira ye akigezaako n'akinywa, buli kye bamulagirira akigezaako n'akikozesa, olw'ensonga nti abeera ayagala asanyule omwami we, olw'ensonga nti omwami we abeera amusaba, amupiika amazzi, amugamba kino amugamba kiri. Kati n'olwekyo kye mbasaba abaami, mulekeraawo okusaba bakyala bammwe amazzi. Bintu bingi ebibalema okutuukiriza nga muli mu nsonga eyo ey'ekikulu mu abaami. Kye mulina okumanya nti bintu bingi ebibalema okutuukiriza oba okulaga bakyala bammwe nga muli mu kazannyaako, omukyala abeere naye ng'asanyuka. Bingi, naye abakyala basirika. Mukimanyi bulungi abaami nti osobola okubeera ne mukyala wo okumala emyaka egiwera ne10, naye ng'omukyala oyo tomumazangako, nga tatuukangako ku ntikko, ekyo nga kyakulema, kuba ekyo kyo kikkakatako ggwe omwami. Ekyo nkikubuulira kibeera kikkakatako okulaga mukyala wo oyo omukwano asobole okutuuka ku ntikko, asobole okumala. Naye kikyabalema. Mwe mutunuulira kino, kwegamba mmwe abaami mwefaako bwefi mwekka, naye omuntu oyo gw'oba naye tofaayo kumufaako. Olina okukimanya nti mu butuufu nyumiddwa, noono omukyala gwenina naye alina okunyumirwa, naye mwe temukitunuulira. Ky'oba olaba nti buli kaseera mwe mwefaako mwekka, musaba kino musaba kiri,
N'olwekyo kye mbasaba abaami, mwandibadde muli baami bakkakkamu, mukyalawo kyali kyekyo, talina gy'agenda kujja mazzi agogobeera omusaba. Kye mulina okumanya mu abaami ku nsonga eyo ey'amazzi, abakyala abo mubalaba, abakyala tebafaanagana. Ekyo njagala mukimanye. Waliyo omukyala nga ye amazzi ge agagayiika gali kumpi. Ekyo ky'olina okumanya nga ye yatondebwa bw'atyo, nga tanywa ddagala wabula nga yatondebwa bw'atyo. Ne wabaawo omukyala ng'amazzi ago okujja olina kumala kumumatiza, kumulaga ebyo ebirungi ebiri mu mukwano, kumuwa budde, kumulaga ebirungi bye bayita ebirungi ebiri mu mukwano, jasinga obimulaga ku mubiri gwe. Kati buli w'omatiza obwongo bwe n'omatiza omubiri gwe, omukyala oyo amazzi gaba gajja kujja gayiike bulungi. Mukitegedde bulungi nnyo. Naye obuzibu bwe muba nabwo, temulina budde bwabwe, temubalaga ekyo kibaleetera kunyumirwa. Just kwegamba mweteekamu kiri nti nze ndi musajja ddakiika emu ng'ogweri, ekintu eky'obulabe. N'olwekyo kye mbasaba abaami, njagadde mubeere bakkakkamu nga muli ne bakyala bammwe ku nsonga ezo ez'omu kisenge ez'ekikulu. Ky'otalabye kimanye nti kiremye ggwe okukiggyayo. Ekyo ky'olina okumanya. Mbabuulidde amazzi ag'amakulu geego ag'amakulu agayamba mu nsonga eyo ggwe omwami, geego agaseereza ekintu n'oba nga tosikatira ng'oyingira, n'oba nga buli ky'okola owulira kikunyumira, oyingira bulungi n'ofuluma bulungi nga tolumizibwa. Geego ge mazzi amatuufu omukyala g'alina okuba nago, kwegamba g'alina okunoonya, era n'eddagala lye banywa lyonna erisinga biki byonna bye banywa eby'enjawulo bireeta ago agabeera gaseereza. Mukitegedde bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. N'ekirala abakyala kye mbasaba, mulina okwegendereza okunywa buli kintu kye babalagirira, buli kintu mufube okulaba nga mwegendereza, mufube okulaba nga mufa ku bulamu bwammwe. Mumanye nti bino ebintu bye tukozesa, wenkinywa sirina kye ngenda kufuna munda, wenkikozesa sirina kizibu kye ngenda kufuna, wenkisonseka wansi mu bukyala bwange sirina kye ngenda kukosebwa munda eyo. Kwegamba kirungi nnyo okozesa ekintu ng'osoose n'okirowooza mu nkozesa gy'ogenda okikozesaamu, kijja kuba kikuyamba. Kambayo WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 077873401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.